okwata essimu n'ogikuba n'oyogererako oba n'osoma ne message n'osoma ng'amaaso galaba n'otya business ogitandika n'otya kiba kyetaaga abantu abamu nga bwe nvaano basimbe wali nkube ku ngolo buli kiisa atya naye mbadde njagala okukakasa Bannayuganda nti tulina okwejjamu okutya tukwate okukkiriza tukupakire mu mutwe nga ye tenanti waffe tutandike n'okwekkiririzaamu oba okitegeera kyegamba abantu obuzibu bwe tulina nti bwe tubadde tukula ffe ng'abantu abazadde baffe balina engeri gye batumenyaamenyaamu n'abantu be twetoolodde ne tukwata wali okwekkiririzaamu ne tukujjamu ne tukawo ebyabwe gundi yaŋŋamba omwana abeera muto ng'akuze ne batandika okugamba gundi oyo mutwaleko ku ssomero obedde omulaze nti alina okutya ekkubo gundi nono nandimulekedde ebisumuzo naye ababbi tebamutawaanya olwedde omutiisizza naye ono anaabisobola ono anaasobola university ono yeetaaga coaching olwedde omutiisizza waliwo kati kino ntandise okutya nkugjeewo ntandise business tuuse wakati awo enkubi obulipo akalipo akasooka enkubi akokubiri enkubi akokusatu bannange nze alava ku business nabaaki abantu kyebeerabira senga osoma ebitabo byonna ebyawandiikibwa Katonda tewaliwo lwe yatonda essomero ery'okusoma ngenda kaddamu ebitabo byonna ebyawandiikibwa kebe Bible kebe Quran kebe Gita kebe baani ne mu bye science bakulaga nti bino bitekedwa butekedwawo Katonda teyagamba okusoma kuli nakyo n'atonda ekibiina n'atonda kugamba degree ebyo si bya Katonda ye Katonda yatonda life oba obulamu bw'ensi ng'olina buyitamu okuyigira teriyo university esomesa ngeri gye bakukyawamu abantu nekyawa ate batandika emikwano emipya exactly olina okujja mu bulamu bakukyawe ekyo kiyige ogende okirala teri bwe basomesa kubanja n'okwagala ebyo byeyigiriza n'obuyiga mpolampola gundi ono mwagala naye ate nonnamukyaye kati kasita otandika okubeera gwe nga buli mbeera ejjeewo ogamba kiwedde tosobola kugenda mu maaso kankuwa ekyokulabirako abantu bino byenjagala batandika okukola bibayambe okujjawo embeera ziri okutya kwe zireeta gambanga bw'oba oyagala kutandika business tolowooza value chain yonna value chain ntegeeza bwe kimu kankikole saagala obeere nga gw'olina ensigo gw'osimba kasooli gw'omukoola gw'omukungula gw'okubamu obuwunga gw'otunda obuwunga then otambuza akawunga then ojobala ebitabo buli lw'onoolowooza okutandika nga ekyo ky'olaba tokisobola kukitandika bw'otyo okiraba tunuulira ekintu kyonna bwe kitambula londako akakubo k'oba oyingiramu bw'oba oyagala kubeera tugambe mu bya agriculture oba mu bya bulimi lwakijjanga otunde kasooli gwe bamaze okkuba omutunde ng'akawunga naye omutunde bulungi nnyo ako k'oba otandikirako ako kubanga tugi mpozi nga wampise kukola kirala wano wampise kusomesa kutandika business okutandika era bw'ogamba nti baakatandika eggulo tebadduse MTN marathon kyogaba bw'wagaye nti baagitandise badduse ne babeera nga bamaliddewo bwe bagamba nti tutandise era ogenda otunulanga marathon ey'essaawa 2 twakaddukako eddakiika ezi naye eba ya ssaawa mmeka tuyina okutandika abantu ogenda n'obagamba oli agenda n'abeera nga ayagala tandikawo ssomero ly'abaana si ye preschool ye alaba alina kuleeta ebibiina bingi azimbe alina okuleeta vaani baasi nga zizo atandika n'okussa mu mutwe nti abaana balina obuwuga neetaagawo swimming pool oba okitegeera atandikira eyo okusi kutandika okukulinga na kumaliriza okutandika funa abaana bataano abaana aba nasomera mu primary school bagiyita trio primary school eri Mityana yatandika n'abaana basatu vola bagiyita trio naye mwe nava nengenda paka ebungereza ate nenfunayo first class ebungereza n'essomero lye nasomera mu primary lyatandika n'abaana aba basatu oyina kutandika n'eki ekiriwo kati mu mutwe eyingizaamu kutandika senga tubeera mu ward omukyala n'azaala omwana oyo n'agamba mbalamusizza abasajja
ne bwaba yakuzazisiza bamujeri nga bonna abantu badduse boba gwe kitaawe nga bakuyise nakataka nsanyiza okulaba autosobola bulijjo nkulowoozaako kitange naye tuwulira bizinesi ng'omwana nti bagenda muzaala abeera oli olabirire kifenensi tayogera omwana omuto abooga akaba tamanyi kimukalya yogenda omukebera empale yajonoonyeemu dda oli akaba nagaba byakunywa mpakira byakunywa bugomo lyeri mutta naye agenda ogisaawo emyaka 3 ayogera adduka ayagala kukola ki okitegeera agenda okweza emyaka ejya mwami Kaguta nga ye president naye nga senga tukakuba akatambyako ne tukazeema tewaliwo gwe bazaala ayogera so bwe tuba tutandika business tutandike okukatunuulira ng'omwana tibina ebigomo ebiri era ebyo bye bigenda okuyamba kuba Katonda teyakola degree so waliwo omukyala gwe eyajja client wange ku House of Wealth atunda sabuni naye yansanyusiza nnyo nti yatandika okukola business ya sabuni n'emitwalo egi 5 tamanyi kukola liquid soap ye nga ye tamumanyi ayina emitwalo 5 ayina emitwalo egi nembuuza gikola ki neighbor we wali amanyi okukola liquid soap amugulako ekidomola kiramba omutwalo gumu mu 7 ekidomola kya liita meka 2 ye n'azissa mu buliita 4 obubwe butono n'atunda 7 njagala owulira omuntu ali supernatural nga bamukoze ng'alina kugaggawala ng'omukyalo agenze wa neighbor namugulako ekidomola ye tamanyi kukola liquid soap tayagala nakumanya naye amanyi okutunda so yagenda ewa neighbor najjayo liquid soap mu kidomola gumu 7 n'amuyiwa mu budomola bw'aliita 4 obu 5 n'atunda 7 gye mitwalo 3 n'ekitundu bw'ogitoola ku gumu 7 asigazaawo mmeka balance munene asigazaawo gumu 8 kitegeeza nti value chain y'okukola sabbuuni teyagitandikidde mu kugenda n'asoma n'ayiga bwe batabula buno buwoowo gano mazzi teeka muki kati jangu pakira mukulu ndizoni akade katugenzeeko ngenda funa essemu 2 oba 3 zokka tugende maaso n'okuba nti tusibula nja kuzza olunaku olala ojja kubaawo ensonga endala abantu bongere okumanya ebintu bino ali ku simu essimu 3 zokka kuba simu yita mu bwangu bako kyobuuza omukulu abe nga akiddamu mangu nnyo ali ku simu sebo tungiri masabisi wakati alright ekirala abantu kye bakola nga batandise kwe gakyenda banga bwe banaaba bakijjewo bagenda kwejjamu okutya bw'oba otandise okukola bizinensi yo manya nti oli mu kuvuga